He has done what no man has done, and he will do what no man can do. Nsanyusa okubalaba ab'emikwano Amanda Kalema, Joel ya Kigongo, Nabagala Irene, Naluoga Justin, amanya gayiseewo dda. Mpoza, you're welcome. Barbara, Makoraje Peron, Amanda Kalema, Kemi, Nabagala Sylvia, my daughter, you're welcome. Pretty, Harriet, Isabidi, abalungi ensanyusa okubalaba mwenna mu nnya lya Mukama waffe Yesu. Sarah, you're welcome. Franca, you're welcome. Mugerwa Hassan, you're welcome. Volume ebadde ki? Volume ebadde ki? Volume yeeyo temufaayo. Volume tujja gendera awo mpola mpola. Ebitagenda bulungi tujja bigumiikiriza mpola mpola. Share the video as much as possible. Tusobole okudduka tumaleyo program yonna nga bweyina okubeera mu segments zaayo zonna esatu. Olwaleero nnaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogwa January omwaka ogwa 2022. Tubeera n'okusiiba n'okusaba okuggalawo omwezi buli mwezi okw'ennaku esatu okuva ne omwezi guno tugenda kubeera mu kusiiba ennaku esatu ezisembayo. Temwerabira, naffe twegayire Katonda akituggyemu. His Excellency Kyagulanyi Jjo yagambye bw'ati, Katonda akola ebintu bingi nnyo, akola ebintu ebinene bingi nnyo ebyewuunyisa, naye akukolera ekyo kyasobola okukola okuyita mu ggwe. Akantu ako mwakawulidde ne kakati nkyakasomako mu Bayibuli. Njagalayo Katonda noonya abantu Katonda be yakozesa ekintu nga nkugere nti ng'ekintu kye kikozesezza abantu bwe kibayo Mukama akitukolere, naye bonna bennaakalaba Mukama abakozesezza ebyo bye basobola okukola. Kati noonyayo omuntu eyeetikka tingatinga, naye ngenda okulaba ng'omuntu ye yavuga tingatinga mu Bayibuli. Kati ndi mu kubinoonya kuba oyo omusajja aleeta ttaamuzi ne zikutabangula obwongo. Yagambye mu bannayuganda mbalaba, Katonda yakoledde ab'e Burkina Faso ekyo ab'e Burkina Faso Katonda kyasobola okukola okuyita mu b'e Burkina Faso. Yakolera ab'Egindi eno ewa Domboya bayitayo batya Gini. Ekyo Domboya kyasobola okukola Katonda kye yamukozesa. Oba ntandikidde mu volume kireero ate ndi mu Bayibuli. Omanyi ne Kyagulanyi naye bannange nsanyusa obbalaba kaneddeko kanewumbeko. Omanyi waliwo omwoyo gwa politics ogukutikka tonnabuuza bantu otuuka osabuka. Nsanyusa obbalaba. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebale obbakuuma. Mukama yeebale okubabeererawo. Bingi nnyo ebibeera emabega w'emizindaalo, naye neebaza Katonda nti Mukama abituyisaamu. Wandiika ekitabo ky'aba Ssekabaka ekisooka, nzikakkana kugamba ngezaako okwefuga kati. Ngezaako okudda mu mbeera kuba mbadde nvudde mu mbeera. Kitegeera Kyagulanyi. Tubadde Lubaga, mbadde kawe Lubaga naakavaayo. Omulangira Wasajja azze n'agamba tuli wano protocol. Nsanyusa obbalaba mwenna Vice President Alupo naye waali ekkanisa n'esirika. Okukkirira wansi waliwo ne gundi kkanisa n'esirika. Kakati bannaye tusanyusa obbalaba kkanisa n'esirika.
kakati bannange ne gundi wali kanisa nesirika kakati bannange tusanyuse era tusanyuse n'agamba Kyagulanyi sebo Kyagulanyi tusanyuse okulaba kwegamba kanisa ne mu kanisa abaana batwalayo biri mu kanisa kati omusajja bw'abagaana okusaba nga mugamba mbuno mubi agenda kuggalawo amakanisa yabagambye kasita mukola ebyawukana ku biri byayagala mu bitandikidde Lubaga kwegamba bagenda baggalawo kwegamba alupo temumulaba bukyanga bamulonda leero lwe tumulabyeko sebo muganye n'okkuba engalo ekyo nange njagala okukivumirira kyo leero kankivumirire si mu bubi naye wakiri mwandikubyeyo akagalo kwegamba abantu temubalabirawo ddala kale kangende nze mu byandeese nyina ebintu ebimu byentunula neŋŋamba bannange Bassekabaka ekisooka essula ya 2 ojja kusoma ennyiriri 10 nene mu nnyiriri ezo nnyinza okusomamu ezimu ebisigadde nja byogera tofaayo tukyali ku legacy enondoza ye episode esembayo ku legacy erinnya ne sente ebikolwa bye tukola ku nsi ebikolwa bye tukola bannaffe bye bivaako ekyo kye batutuuma bye bivaako ekyo nti muteebire ow'eggwanga kati wa state wa batono tokimanyirako nti mu ggwanga mulimu omuntu omunene yafudde Uganda teraga nti waliwo n'okukungubaga wano we najja episode ya legacy kasita omusajja yafa nendaba response y'abantu bagiyita bwe batyo anti oluzungu luneekulubeesezaako olumu ate nga nze ndwewala naye eddwera lujja ne luneekulubeesezaako bwe nalaba response y'abantu ku kintu kino neŋŋamba Mukama what is this tulina okubaako bayibuli erina okubaako nekyetugamba so awo tugenda okujja ekyokuyiga ky'olwaleero part 3 eya ebikolwa byaffe bye tukola bye bivaamu ekyo ekitwogerwako ebikolwa empisa enneeyisa byokola bya muwendo nnyo okusinga obugagga obungi eyo gye twatandikira mu ngero 22 omubuulizi 7 gyo twabadde mu Bebulaniya 11 nayo ne tulaba ebyayo olwaliro tuli mu Bassekabaka ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olw'ekkumi ngezaako kwekuŋŋaanya Burkina Faso yo yakivuddemu naye Katonda wa Burkina Faso si gwe Katonda wa Uganda naye Katonda wa Guinea si gwe Katonda wa Uganda Mukama lwaki Katonda wa Tanzania si gwe Katonda wa Uganda Katonda wa Burundi eyo yonna nnyina ensonga lwaki mpiseeyo President wa Burundi yakera ku makya n'asamba omupiira ye yali sportswoman yali sportsman n'akeera n'ayambala tulaaka n'agenda asamba eddiba yali alinamu n'alyoka akola ezzowe akawungeezi n'afa breaking news afudde sorry rest in peace oyo ne tumuziika tuba tuli awo Magufuli breaking news Magufuli afudde konze tekisoboka Magufuli ng'afudde twali tuli awo Guinea Bissau lumbuye waayo awambye konze lumbuye awambye nti ye nabadde ndi awo nti Burkina Faso naye omugenzi Sebadduka yagamba bw'ati temufaayo kuba Katonda w'omu nsozi era ye Katonda w'omu kikko naye mwerabira omusajja oyo mweyisa bubi ennyimba zo zaasigalawo naye mwamwerabira n'ennyimba ne muzeerabira era nze nzoogerako ku leediyo tebakyazikuba naye Katonda w'omu nsozi era ye Katonda w'omu kikko one day Katonda wa West Africa ajja kukyalirako East Africa Katonda wa West Africa ye Katonda wa East Africa I can feel it now I feel the warmth from Muzeya to East Africa mbabuulira ate kino kirala nnyo kigenda kutandikira mu family nabagambe waliwo ekiri mu family
mugende ku Twitter mulabe. Ono omukoddomi ali ebibumba by'abantu yagambye kisoboka mwana gwe tojja kugenda Rwanda obukotya NRM structures n'ogenda e Rwanda. Mbabuulira lwabwogo omuli w'abantu mbadde ndi wano omuntu ampeereza audio nti waliwo ekitundu aganya okubimbuulira byonna alinye bodaboda owa bodaboda ng'amunyumiza nze bannange nkivuddemu nti mukyala wange afunye omukisa bamuwadde passport ku $50,000 mpadde $50,000 bamuwadde passport agenda Bangladesh ne bannange era temuba kukwata kisowani kyange ne mukiyiwako ettaka basajja mmwe mbadde ngenda battamu omuntu mukyala wange bamuwadde ku $50,000 afunye passport agenda Bangladesh kufuna bukadde buna. Omukyala abadde ku boda namugamba kakati ssebo kola bwoti ng'owa bodaboda anyumiza omanya aba bodaboda tusabuka nga tuvuga gwe baba oyina eggulire kyovula babambega bangi mu bodaboda message ebeera ku bodaboda okwo gwe noosaaga bambega bali omwo kati omukyala namugamba gwe ssebo gamba mukyala wo tagendayo. Waliwo akasajja katugambye nti bagenda twala abantu obbasalamu obbasima amafuta n'obbasima golodi e Bangladesh. Namugamba olimba agenda funa $5,000,000 namugamba nkugambye genda onoonya akasajja bakayita ASP asiimowire Bible and politics. Amugambye emmotoka zisomba zireeta wali baagala abantu bangi nnyo kugenda bweru kukola. Kati kanwane nzijeko ettaka ku kisowaani kati esaidi eno etalaba kiki ekiriyo basimbyewo ebijanjalo ekisowaani ne bakiyiwako ettaka kati kiki ekiri saidi eno ndi mu kunoonya engeri gye njisimbulawo kati njiteeka awantu awali Newton nga ndaba eno n'eno nja baleetera eggulire eritaliiko kakwakkulizo nze nzija osooka obbabuulira eggulire eryo ng'eriri e Burkina Faso. Wulira nazze wano few days back ne mbagamba wagenda kubaawo okutikkira amagye gye kuli kugenda mu maaso naye baaganye bannamawulire okukyogerako baaganye bannamagye okubipostinga bakutikkira genda weebake n'ennyota zo. Alina ow'amagye mukubira omubuuze mmwe bannaaye mwenze kambabuulire bw'onootwala ebintu byange nga byakusaaga oli kyejjusa wekka. Nze video ngitandise dda sirinda bantu sirinda gwe ngoba onsange video yu yatandise ezo ze security alert zenyina nkugambye jo batikkidde almost 250 kati wulira kiki ekyabaddeyo mwenna abayingira amagye wakati w'ekinaana n'ekyenda mugenda kuwummula first oba okyayagala oba okujjako ng'oli ssekibotte nnyo kwegamba nga totiisa tokola njawulo gw'ogenda sigalamu. N'abamu ku bagenda okuwummula mugenda kufa kubanga tebakkiriza gye mulaga mugenda kubeera mutya temwefuulira mu kiti ng'embazzi including Katumba Wamala. Bannanga abasajja bateeze Katumba Wamala bamuteeze mu parliament bamuteeze mu ministry bamuteeze ewaka bamuteeze mu magye bamuteeze mu kuwummula. Oyo Katumba Wamala musajja nnyo nakkiriza. Katumba Wamala temumuyita musiru naye ate ennyongera omulabula Katumba Wamala weebereremu oba Katumba ayagala kuwunzika kintu kino kuba naye akiremeddemu naye bane Katumba tuyinza okuwa obuwagizi. Katumba n'obanga Domboya kakati olwo nno bagamba anti owulira Katumba nkugambye abasajja bateeze Katumba bamuteeze ku Southern bypass nga gulawo oluguudo ne bamuteega nga aluggulawo ne bamuteega nga kwegamba bo Katumba Wamala abasuza tebeebase. Oba Katonda yamutaasizza ennyo nga yamwagala oba Katumba ye mugezi ennyo nga bwe yakola luli yaggulawo oluggi bw'ati n'agwa kava n'akkirira bw'ati n'alya siriki n'alya ewa
ne bamunoonya nga tebamulaba yabbulukukira eri ebusukka kkubo ne babuuza yayiseewo okudda eri Katumba wamala weebereremu bagenda kuwummuza ate ne mukuwummula bakuteeze mu ministry bakuteeze tuli ekintu mu parliament tuli ekintu mu ministry tuli ekintu mu kkubo nkubuulidde mwenna bagenda bawummuza omulenzi ali mu kutikkira bantu be ba royalists be era bwe bawayingira eri okuva gye mwatandikira ku RA biki okutuuka mu 9 mu awo kati yayagala bano ba 2000 kudda eno bayagala okudiringa nabo bali mu kukuza naye akola structures ze naye bambi all in all atawanira bwereere kuba ate eno gyendi waliyo leeya eri gye nabagamba esembayo oyo omwana tagenda kunfugako kuba am well organized well determined slow but sure small but conco you will see me gwe yita ku balala bonna yita ku lwabwogo oba omuyitako yita ku musale mukube esasi mu mutwe gwe oyagala omukuba mukube gwe byonna byagala bikole benzi musale ku omutwe Toyota musale k'emimwa gwamanyi bonna buli gwe yagala okukikola kikole naye nze slow but sure small but conco kubuulidde bagenda bawummuza okutikkira kuli eri underground bagambye omwana yakyogedde tuswadde temumuwa mileage tewali kukyogerako bakuwa nnyotazo ng'otema babijje mu mawulire kubira ow'amagye omubuuzi ekyo ky'amasomero bagenda kwokya amasomero bayokeze byo nagenza okujja nga nfunye info nti bayokeza essomero mu bitundu by'e Katende awo simanyi Nanziga nabadde nfunye info naye ne mbinonya ku gundi wano nti bokeze ekisolo ky'abaana misana ku makya naye ne mbinonyako wano ne bimbula jjo neŋŋaano byogera nenga kansooke nninde nagenza ate okumaliriza nga mubimpeereza naye nabifunye obudde bukyali nabifunye essaawa zabadde nga 5 nti bookeze essomero e Nanziga ne mbinoonya ne bimbula ne nsirika ne ngamba kaninde social media yaluddeyo biteekayo nze nabadde mbitegedde ekyo ky'amasomero ekyokuttiramu abaana kibalidde nnyo kibavumisizza nnyo bannannyini masomero mukuume properties zammwe mukuume amasomero gammwe abaana bwe banaafulumanga ziddomu okugenda mu kiraasi bagenda kwokya amasomero gammwe tikikomye awo mugenda kukiraba ekyokuttiramu abaana kyabakubye wala kubanga twali tumaze okuba exposinga kati bannannyini masomero kibakakatako okunyooza muteeke mukole measures zonna ezeetaagisa okuprotectinga ebizimbe byammwe mbabuulira abo abasajja basobola okukola kyonna olaba baagala kusala salimusale abasajja baabo bannayuganda babatadde economy bagitadde kyemwasinze okusanyukira amazina Pawulo yabuuza Abagalatiya nti naye basirusiru mmwe Abagalatiya ani yabaloga kyawandiikibwa Bagalatiya mmeka Foolish Galatians, who bewitched you? Ani yabaloga abasirusiru Abagalatiya mwawulidde speech y'enanga bwe mubanga oyina mwoyo w'okubikkulirwa ne interpretation wawulidde speech y'enanga eggulo senga ADF bakuba bomu mu binyumu enanga munaamugamba nti teyabalabula munaga nti era bagenda balekera emirembe ffe twakoowokaaba mujja kasalira yaawo olwaleero leka kiddemu mukatandikiranga wano olwaleero ziri 25 omwezi ogwa January 2022 muve mu binyumu
muve mu binyumu, muve mu bivulu. I repeat, omusajja yabagambye obubondo bwa ADF bukyalimu. Nanga yabalabudde. Nabagamba waliwo wa ADF ali Ntebe mu State House. Musajja mukulu alina ekikofiira. Alina ekiwalata naye atikako ekikofiira. Nabagamba yayokya abaana b'ekitwamba. Ne mbagamba agenda bookero abaana wiiki ejja ne mutwala abaana bamwe ku ssomero. N'abookya. Yabookeza wano e Kawempe wano. Tula ne Masaka. Nga nakabalabula wanu nakyogera 8 n'abookya nga mmeka. Nze saakaabi. Nziramu. Owa ADF yabakuba bomu ekkomanva. Owa ADF yabakuba bomu ku State Square. Owa ADF yabakuba bomu ku Parliament. Mugende mu bivulu. Agenda bakola kye twasembayo okulaba ku mbaga y'amajanja. Mutende ekya World Cup 2011. Mugende mu bivulu, mugende. Lwe mugende okutegeera nti Paulo yali anoonya yaloga Abagalatiya obusirusiru. Yabuuza abasirusiru Abagalatiya ani yabaloga. Ye yabaloga yamubula. Naye eddogodo yaliwulira era yaliraba. Naye yabaloga ye yamubula. Kuba teyamutubuulira. Waliwo yaloga Abagalatiya wansi awo. Abagalatiya. Waliwo yaloga Abagalatiya. Ate byonna byali awo mu Galatiya wakati. Naye obani yaloga Abagalatiya. Ekirala. Babalekedde eddembe ery'okutambula ekiro. Mumanyi obutemu obugenda okuggulwawo awo mu Galatiya awo. Mu Galatiya wakati. Mu Bugalatiya wakati. Nziramu mu Bugalatiya wakati. Mutambule ekiro. Mugenda kulonda emirambo ku kkubo okwenkana okulonda ebijanjaalo. Ekyo nakyo nkimaze. Abagalatiya awo wansi mu Bugalatiya mubeeremu amagezi. Musigale mu lockdown eyammwe kati. Lwaki luli yabateeka mu lockdown? Lwaki kati kwegamba yayogedde ne COVID tewakyaliyo COVID. Tewali kwegamba COVID nababuuza Museveni tugendera ku mateeka ga Museveni oba ga COVID? Kyabalemu okumbuulira. Yabatadde mugenda kukunkumuka okusinga COVID bwe yandibakunkumudde. Olinayo enkayana z'ettaka toddamu kutambula kiro. Oli mugaggaga olina kasente toddayo kutambula kiro. Olina famire nneemu ebyo eby'amannyo ebyo mutabani wa gundi toddamu kutambula kiro. Mbabuulidde. Nabuulira Abannakenya basanze omugga gwe waabwe gujjudde emirambo 11 emirambo 24 giri Kenya mu nnyanja. Kati siyole ziri 2. Abannakenya bagamba tetubamanyi bano. Bwe bataba abaana ba Uganda nga be basudde mu mugogo be baluwamba mu drone, abamu babatadde mu bikutiya bali Kenya. Omugga gw'abakulukusiza banga nti ogwo omugga gulina connection yawo ku Ebushia. Bwe baba tebasala Bannakenya bali benna bagamba abaana ba Uganda babatikka babatise ne babayiwa mu mugga Kenya. Atannakiraba inbox minkuwe link ogendeyo obirabe. Aba Burkina Faso bo bakivuddemu. Naye Abagalatiya bo bagambye tuli wano ku kilabu ambiyanse esaawa ziwezeemu. Naye ate baba boda baganye. Omukulu yagambye boda boda esaawa emu weekusanga woopakinga woosula. Naye ssebo nabo baganye. Tunulako wano emabega wange amanyi ku ambiyansi ne wano emakindye. Boda boda zikyatambula. Naye essaawa ziwezeemu. Naye endongo etandise okusindogoma. Ne bawunsa mukazi
ko bawunsa nze bawunsa wano nze nkuuma emirembe wano tewali covid kumpitako kugenda munda covid akwata abantu tewali covid kukwata wano bantu naye nebaza nnyo muzeeyi atutadde kati tugenda kuwa school fees mukazi gw'abaana bo bagenda kusoma school fees zo tugenda zisasula mangu tugenda zisasula mukazi gw'abaana bo bagenda kusoma okakasa abange bali mu holiday kati kandabe ani mutufu kunze naawe nabagamba mujja abaana ewaka bagenda kwononekera awaka nenjogera ekigambo kino mubatwale basiriiririre ku ssomero ennaku ezo babaweerezayo ebisiriiza rediyo bwekubikira kitawo si yebeemuse anaziikibwa essaawa 8 atawulidde tegeeza gwe kikwatako rediyo si yebeeyina ekizibu era yeeba temanyi ku byakufa kwa muntu enanga yabagambye waliwo obukundi bwa ADF bwe banoonya naye babusuubira mu biseera bino okubaako kye bukola wabula mmwe mutegeka bivulu walabye nawuliddeyo ekivulu kya ani ayinenene empuuta bannange mugende mu mpuuta mugende mu mpuuta anti senga nantume ye yali yakubye edda akalango yagenda ku mpuuta n'alyoka afumbukula amazina mu gomesi gonna n'agakaza ekidomola kyasigala kika yazina amazina ani ayinenene empuuta ne bagisitula ne bagyeti akasajja kaali kampi nga kafumbukula amazina kati ekivulu kyo kyekisooseewo mugende mu kivulu empuuta bwe munaagirya nga si yenze waliwo ensonga enkulu eggwanga libuliidinga wabula babaleetera muzeeyi jemba ate muzeeyi jemba weddeko serebu munnange wagamba tuli baserebu banno mukwano muzeeyi jemba linnya ku kyawakati nkubuulidde abantu tuzze ku muzeeyi jemba Uganda is bleeding foolish Galatians enanga yabagambye bagenda bakuba bomu n'embwa emwenye ab'ebivulu bagambye bwe bati tufiiriziddwa nnyo ebbanga ddene tufiiriziddwa emyaka 2 nga tufiirizibwa kakati tugenda kudda engulu mufiiriziddwa kati mugenda kufa anti mugamba mbuno njogera nsaaga siinayo feesi ndala gye nsobola tuteekako nga mbagamba mufiiriziddwa nnyo ssente zammwe naye nga weemuli kati mugenda kufa bagamba omusajja wa tempula eryato lya tempula bamugamba totwala lyato eryo mu nnyanja n'abalabamu n'abagamba mutuleke tugende ne bamugamba eryato tolitwala mu nnyanja n'agamba n'oyo n'amulabamu ne basimbula eryato n'agamba temunfiiriza lunaku lwa leero ye yasooka okufa ye ne mukazi we tafiirizibwa wabula yafa senga kolo ya misinga n'akola eryato yali badde okuva ku olwo akola ssente paka leero yagamba nfiiriziddwa nnyo ebbanga mugenda alina ennene empuuta alina ennene gyali mugende mu kivulu mugende mu bivulu ffe twakoowa okukaaba walayi tetukyakaaba ku Muteebire mwalabye tukaabye Muteebire yafuga ssente zaffe yagamba n'agamba ayina akawunti nga tokyagiteekako nnyo tokyagijjako nzitutte yagamba kati eyeewola mu banka interest ajja kubeera 65%. Muteebire yabadde afuga ssente watulabye tukaaba amaziga gakoma ku furanka nagakaaba ne gaggwawo sikyayina nze mbalabudde enanga yabagambye ab'eddeefu bakyalimu ate enanga kasita ayogera afuna briefing okuva ewa muba ADF era emirundi mingi mbadde mbagamba nti yabadde n'owa ADF Entebbe enanga atera kugendayo n'owa Makomera Frank Baini bagendera mu mmotoka egi mbabuulidde ne basisinkana owa ADF n'ababuulira kyagenda okukola
yakyogedde. Ekyo ky'amasomero nkyogeddeko ennanziga. Baguddewo endongo njogedde kubanga mufiirizibwa nnyo kati mugende muffe. Era aba TV kati batembeeta bivulu kuteekamu bantu vibe, kubateekamu mukyakalo kati. Era waliwo betusanze, waliwo bwana bayambala, ate eri n'engeri abeesiiga ebizigo, baana bawala beetegese, kuba obudde bugenda, ate boda baziganye. Kaakati amanyiwa ne Makindye, wonna wajjudde mabaala, abantu we bali, era endongo esindogoma. Kati amanyi wano tunula wano ebbali, otunule ne wali, abantu batandise ekonome y'ekiro, ekonome ezzeemu, ekonome. Bannange mbabuulira mugendera ku bitivi ebyo. Ekitivi n'ekipapula ky'amawulire byakera ku makya ne biwandiika bwe biti. Oyina ekiwubaalo kya lockdown, tomanyi wa gye bagusunda, gende waddigidde Komamboga. Ewaddigidda waliyo embuzi, waliyo waliyo ente, mwana amatooka amookye, kyonna kyoyagala weekiri, ebyana biwala ebijuujulu. Ewaddigidda tewali lockdown ne mukeera. Lwe baawandiika buli eyagula bukedde yagenda omumaliriza bw'ati ng'ali Waddigidda, ate okutuukawo ng'abasirikale bayimiridde wali n'ogamba wano tujja kuba safe. Tujja kuba safe. Kye baakola Waddigidda, ebyo ebitivi byammwe ebyo babiwa ssente ne bibateekamu vibe. Kati mwenna ekiwejjowejjo mu ndongo temunkubira ssimu. Katugende mu kigambo kya Katonda ng'obudde bukyali kuba njagala kuggalawo topiki eno. Ekitta abantu kigenda kuddamu. Njagala kwebaza nnyo, leero waliyo amatikira ga Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala. Addidde mu bigere, azze mu bigere bya omugenzi Ssaabasumba Cipriano Kizito Lwanga Museveni gwe yatta. Oyo gavumenti ye yamutta. Museveni ye yatta Cipriano Kizito Lwanga. Ekyo tekiriko kugira n'omulambo n'aguwamba. Yamutta n'omulambo n'aguwamba kiri kuli kodi ligase. Ebyo tubimwogerako akyaliwo, kakati njagala yeebuuze. Senga avaawo ng'owe Bokinabe. Aba Bokinabe bo bakivuddemu. Babayita ba Bokinabe mu mupiira. Wulira. Ssaabasumba aliko yayogedde ebigambo mwabiwulidde, bw'oba mwabiwulidde mwabitegedde. Oba mbibaddiremu. Yagambye ebya wano si byangu. Waliwo abatandise dde okufera mu linnya lyange. Batandise okusaba obuyambi. Kati ate ab'obuyambi b'ebbaluwa ze bazzeemu zo zantuuse. Naye ezaagenda zo tezaali zange. Nga bagamba munnange ekisomesa oli yaleka kikubyemu ebituli, njagala kubiziba. Baakootinze kyawandiikibwa. Fence esaana kuddaabiriza, ate wawaguddwawo ekituli tusaana abasajja bakootinze Bayibuli. Ne bagamba Ssaabasumba atuwadde ekyawandiikibwa tumuwe obuyambi. Kati ze bazzeemu ate zo ne zituuka ewa Ssaabasumba. Ssaabasumba n'agamba bannange abasajja batandise dde okunfereramu. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kino nnyina abantiisatiisa. Waliwo obutego bwe bantega obw'ebyobufuzi. Mwakiwulidde? Ekyo kyennyini kye baakola Ssaabasumba Kizito Lwanga. Bamuteerawo embeera mbunna ali mu matigga. Ne bamutiisa n'abanga asimattusa okufa. Najja n'agamba waliwo abaagala okunzita. Waliwo abaagala okunzita. Museveni n'amuwa abaamutta. N'amugamba katukukuume. Ssaabasumba semwogerere nkimanyi oyinza okuba tosobola kubeerera ku ino video. Naye social media eno Katonda yagituwanga kirabo. Maybe bw'onooba ovuddeko ng'oli mu biseera bye eby'eddembe. Omuntu ajja kusharinga kagire bwe pa bw'okalabanga kabikkule. Aliwo ng'olina ennamba ye kasale y'okamuwe. Ne bw'afuna abamutiisatiisa takkiriza abasirikale ewuwe.
takkiriza abasirikale ewuwe waakiritola ku basirikale ba paapa abali e Uganda be baba bakukuuma togeza n'okkiriza omusirikale wo olunaku lw'ogenda okweteekako emmundu kwolwo lwengendo otandika okutereka amabugogo gendi kubagiza abeewuwo Katonda wo bw'aba tasobola kukuuma bireke nkiddemu Katonda wo gwoweereza bw'aba tasobola kukuuma bireke ekifu bwe kikuyitirirako olaba paapa yalizayininga paapa yagamba kubiriwo byempulira ne byenzudde obwa paapa mbuvuddeko bw'owulira kiganye bagambe waliwo mutabani wa Katongola asobola okukitwala nze nja kusumba erisaza ng'ate nvuga bodaboda nga ntambulira ku boda saagala bimotoka byabwe boda yo nnyina obusobozi obugyetuusaako nga ntudde nsobola okuba mu ndeba ne mbagamba mugireetereko gundi yayo mugindeetere wano Ssaabasumba tasituka naye bw'oyingira mu by'emmundu ne bw'eba eriwo ku geeti owedde ekyo nange kyenjagala okukugamba Ssaabasumba Sipiriyani olunaku lwasembayo mu bulamu bwe yagamba bannange nnina ekintu kye neetisse naye bwe mpummuza omusaalaba guno mpulira nga nakyo nkiwummulizaako nandiba nga nze mmaze omulimu gwange omusajja yayogera speech ddayo ogirabe yagamba ebbanga lye mbadde neetisse ekintu kintikkuseeko mpulira nga weewaawo ekiro naafa be baamuwa omukuuma be baamutta Sipiriyani be baamuwa omukuuma be baamutta nkwegayiridde Ssaabasumba semwogerere bakutiisetiise batya ne bwe bajja ne bamenya oluggi ne bayingira ne bagenda nga tebalina kye bajjeewo togeza n'oleeta omusirikale ewuwo togeza n'oleeta omusirikale mu konvoyi yo olunaku lw'ogenda omuwa ekigere okulinnyawo weesefu simbwa akukuuma kye baakoze mukulu wo saagala buno obunabbi bukutuukirireko ebigere ebyamujja e Luwero ne bimuleeta e Kampala bye byakuleese e Kampala ebyamujja e Kampala tebikujjaawo anti gwe ogenda omugoberera byonna njagala tubitunuulire obunabbi bujja bwe yasetula ebigere e Luwero n'olinnyawo n'obeera e Luwero emyaka simanyi 10 n'emeka simanyi 8 simanyi 11 ebigere ebyamujja e Kampala bye bikuleese kati genderera nnyo ebigere ebyamujja e Kampala yayogedde bulungi yagambye ffe ekereziya tetutuula ng'abantu babonaabona bwe banaabonaabona tujja kwogera awo nze bwe njagala Shadrach, Mesaki ne Abednego bagamba bwe bati Katonda waffe ajja kutulokola naye ne bw'anaaba tatulokodde tetugenda kusinza Nebukadduneeza speech yabadde nnungi era nagisiimye naye nninamu okutya ajja bagenda kukuweereza ebibaasa bagenda kukuweereza emmotoka bambega bangi nga bwe wayogedde emiziziko mingi naye buuza Katonda wo Kazimba Mugalu yagamba bw'ati ekkanisa tubonaabona nga Museveni woli tosobola tuwayo ku ssente ne tumaliriza ebizibu kati Katonda yakola ki Museveni bw'anaakumalira ebizibu kakati ye Katonda akukolera ki Kazimba Mugalu ow'ekitiibwa Ssemwogerere essuubi lyaffe liri mu ggwe oyo naye mumazi ngenze mu kigambo kya Katonda Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu ky'olususu namwerabidde kuba nazze namaze Ababokina Faso banzigyeko ddawaya nabadde ndiwaboogerako ggulu na Uganda mugenze kulya mpuuta now Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu waliwo wano omulenzi gwengenda okubulookinga mbadde nkyamulekeddeyo kyansinga ziizo
naye ngenda kubulokinga. Komenti zo nzisoma buli lwenva wano naye nja kubulokinga. Tugenda kusoma ku ligase Katonda bwali bayagadde erikomawo olulala, naye leero njagala gireeta ku mulundi episode esembayo nti ebintu bye tukola ku nsi nga tuli balamu. Laba, Dawudi yali musajja wa Katonda. Dawudi yali musajja wa Katonda. Katonda yennyini amukolako recommendation n'agamba bw'ati, alina omutima ng'ogwange. Naye waliwo abaamukola ebintu mu ddaame lye n'abateekamu. Mu ssuula ey'okubiri mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka kitandika n'eddaame lya Dawudi. Ebintu abantu bye baali bakoze Dawudi bwe yali akola eddaame ng'alikwasa mutabani we azze mu ntebe, kubanga ye kabaka eyafuna Katonda yamuwa ekisa n'alaba ku musika we ng'akyali mulamu. Ne bamukolera emikolo gyonna, n'akuba ku ngoma zimujaguzo, n'abuuza ku mujaguzo, n'agenda n'akwata nga Dawudi waali, era n'amanya nti kabaka wa Isirayiri atuuziddwa, n'anyumyamuko naye ennaku ezaawera, n'amubuulira by'amubuulira. Mu ssuula eno ey'okubiri ey'Abassekabaka ekisooka yamukolera eddaame, naye tugenda kulimalayo liva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'ekkumi. Katuwulire. Essuula ey'okubiri. Awo ennaku za Dawudi ne ziba nga zinaatera okutuuka afe, n'akuutira Sulemaani mutabani we ng'ayogera nti, nze ŋŋenda bonna ab'omu nsi gye bagenda, kale beera n'amaanyi weeraga obusajja, era okwatanga Mukama Katonda wo bye yakukuutira, okutambuliranga mu makubo ge, okukwatanga amateeka ge n'ebiragiro bye, n'ebyo bye yategeeza ng'ebyo bwe biri ebyawandiikibwa mu mateeka ga Musa, olyoke olabe ng'omukisa mu byonna by'okola na buli gy'onookyukiranga. Mukama anyweza ekigambo kye kye yayogera ku nze nti, abaana bo bwe baneegenderezanga ekkubo lyabwe, okutambuliranga mu maaso gange mu mazima n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna, tewaakubulenga, bw'atyo bwe yayogera omusajja ku ntebe ya Isirayiri. Nate omanyi n'ekyo Yowaabu mutabani wa Zeruyiya kye yankola, kye yakola abakulu ababiri ab'eggye lya Isirayiri, Abuneeri mutabani wa Neeri ne Amasa mutabani wa Yeseri, be yatta n'ayiwa omusaayi ogw'omu ntalo mu mirembe, n'asiiga omusaayi ogw'omu ntalo ku lukoba lwe yali yeesibye mu kiwato ne mu ngatto ze ezaali mu bigere bye. Kale mukole ng'amagezi go bwe gali, so toganyanga mutwe gwe oguliko envi kuka emagombe mirembe, naye okolanga bulungi batabani ba Baluzirayi Omugireyaadi, era babenga ku abo abanaalyanga ku mmeeza yo, kubanga bajja gye ndi bwe batyo bwe nadduka Abusaalomu muganda wo. Era alaba, waliwo naawe Simeeyi mutabani wa Geera Omubenyamini ow'Ebbakulimu, eyankolimira ekikolimo ekizibu ku lunaku lwe nagendera e Makanayimu, naye n'aserengeta okunsisinkana ku Yoludaani ne mulayirira Mukama nga njogera nti, sijja kukutta na kitala. Kale nno tomuyitanga ataliiko musango, kubanga oli musajja w'amagezi era olimanya ebikugwanira okumukola, n'omutwe gwe oguliko envi oligussa emagombe n'omusaayi. Awo Dawudi ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, ne bamuziika mu kibuga kya Dawudi. Ennaku Dawudi ze yafugira Isirayiri zaali emyaka. Awo Dawudi n'afa ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi. Mukama jangu osomese oyigirize batabani bo ne bawala bo mu linnya lya Yesu. Amiina. Wulira, tutandika essuula eno nga Dawudi akola eddaame abuulira mutabani we ebigambo ebyasembayo, mutabani we Sulemaani ng'atudde ku ntebe. N'amugamba, Sulemaani, nnina endagaano ne Katonda gye yalagaana nange gye nalagaana naye, nti batabani bange bwe banaatambulira mu kkubo lya Katonda, bwe banaanyweza ebiragiro bye ne bakwata amateeka ga Musa 10, ne batambula bulungi, ajja kubanyweza, era entebe ya Isirayiri teriddamu kumiisinga kubeerawo nga terina kabaka. Eyo endagaano Dawudi ye yagikola ne Katonda, nti bwe banaanywezanga ebiragiro bya Katonda ne batambula mu makubo Dawudi nga bw'abadde atambula ne Katonda,
Isirayiri tegenda kuddamu kubeerawo nga terina kabaka, tegenda kuddamu kubeerawo nga terina bukulembeze. Era n'amukutya n'amugamba nywera oyimirire weerage essajja abantu balage nti wooli tobaako gw'otya. Naye n'amugamba bw'ati, waliwo abantu benjagala okukubuulira, bano bo ku bye bakoze saagala obyerabire. Era n'amugamba bw'ati, ne bwe baliba bakaddiye ne mu biseera byabwe eby'obukadde tuganyanga emitwe gyabwe egiriko envi, okwebaka emirembe mu tebagendanga mirembe, tubaganyanga okufa bokka. Nedda ssebo ne bw'abanga aliko envi omusalangako omutwe n'ategeera ku baata oyo yankola bubi. Dawudi alaama. Waliwo omusajja omu Bayibuli egamba bweti, yagamba Yowaabu yatta abamu ku baana ba Isirayiri ab'amagye banne n'abattira obwereere n'alimba nti babattidde mu lutalo. Isirayiri erina akalombolombo, bwotta abantu mu lutalo otola kasita omusalako omutwe bw'oti otola ku musaayi gwe n'otonyeza mu ngatto zo ne ku bulanko ku musipi gwo, omuzimu gwo tegukugoberera. Abo Abayisirayiri mwe mubayita bakusaaga, balina n'obulombolombo. Omusajja yatta banne n'abikola, n'ajja n'alimba. Dawudi n'amugamba nti abo batta munnaabwe, batta abasajja ba Isirayiri babiri ne babattira obwereere, ne bayiwa omusaayi ogw'emirembe nga baguyiwa mu linnya ly'olutalo. Togezanga omusajja oyo n'omuleka omutwe gwe ogw'envi okwebaka emirembe, tomuganyanga kufa kirwadde kye. Wabula Abagalatiya wansi eyo Ebugalatiya balese Yowaabu, bamulese ssebo afe ebimbe bye n'omutwe gwe oguliko envi gukkirire gwokka. Nababuuza mugenda kumuleka oyo omusajja yeebaka kwagamba agende emirembe ku lukuusi. Dawudi yagamba tomukkirizanga ogenda emirembe ku lukuusi. Dawudi alaama agamba abasajja bakola ekintu kibi. Abo abasajja kyovula banga batukako ekintu ne tukyakyala kubanga bye batukola tetusobola byerabira. Dawudi alina abantu baateerabira mu bubi ne mu bulungi. Atukoze obulungi tumujjukira, tumumanyi, n'atukoze obubi tumujjukira. Dawudi Katonda yamuwa byonna, yatta bangi. Katonda yamugabula abantu n'abatta n'abakola, naye alina abaamukola ekintu n'afa nga naye agamba naye omusajja yankola ekintu. Omusajja yankola ekintu. Yagamba abo tubatunulira n'olowooza nti tebaliiko musango. Tomuganyanga newankubadde omutwe gwe guliko envi. Akusinga obukulu musajja mukulu, omukono gutonya naye newankubadde atonya butto, tomuganyanga omukono okubanga gwe gumututte ku lukuusi omukwatanga n'omukola biribiri. Naye mwenno Bayibuli enyuma. Ate ayina bye yagamba n'agamba bw'ati nti leka nkubuulire, batabani ba Baluzirayi obakolanga bulungi kubanga abo bannyambako ku lunaku olwa muganda wo Abusalomu. Dawudi yali alina mutabani we nga bamuyita Abusalomu. Bagenda okulwana n'afiirayo, endogoyi yamuyisa mu matabi g'omuti, omuti ogw'omwera, gwamwera gwakiya, omutwe ne gukwatira mu matabi endogoyi n'egenda n'asigala nga amatabi gamukutte alengejja, ne bamukuba n'obusaale bubiri n'afa. Dawudi abaana ne bajja ne bamugamba munnange Abusalomu kapuuti. Omwana bwe yabalaba badduka nawira ng'omutima gumuvuddemu n'ababuuza Abusalomu gy'ali. Ne bamugamba omwana yamubikira mu ngeri si mmwe musoose okubeera ne public relations. Nedda ssebo omusajja yabikira Dawudi mu ngeri era bw'osoma ekyawandiikibwa ekyo nga tokibikkuliddwa nnyo tosobola kitegeera. Yamugamba ng'ozze odduka. Abusalomu kiki? N'amugamba mukwano Abusalomu wenjogerera ali mu mbeera agenze balabe bo Katonda gy'asobola okubateeka. Gy'owulira gy'oyagala abateeke. Abusalomu gy'alaze. Dawudi n'agwa eddalu. Dawudi n'amanya olwo omwana abise. Gwe bw'okitunya tosobola kitegeera. Yamugamba Dawudi n'amanya nti omwana afudde.
naye agamba bw'ati naye batabani b'oyo omusajja obakolanga bulungi ne bw'okyazanga omugenyi mu siteeti wano nga waliwo akyadde abo abaana bo bayitanga waakiri ne balya ku mmereyo ne balya ku mmeezayo buli lwokolanga ekijjulo bawanga kaadi waakiri bw'oba tobawadde mirimu abo abaana bankola bulungi kubanga bayimirira nange ku lunaku olwo. Dawudi addamu alaama omuntu omulala eyamukola obubi. Dawudi agamba bw'ati Simeeyi mutabani wa Gera oyo omwana yankolimira ekikolima ekinene ku Yorodani yansanga bulungi nnyo ne mwesonyiwa. Namugamba nze sigenda kukutta naye yankolimira ekikolima ekinene tobeera nga onogamba nti utenda n'omutwe gwo oguliko envi toguganyanga. Namugamba oli musajja mugezi oyo ye omanyanga bw'omukwatako omanyanga ekyokumukolera kubanga ngenze magombe naye kye yankola oyo omwana nkikulekedde gwe oba owoolera eggwanga. Kati mwe abatugamba okusonyiwa abantu abatukoze ebintu waliwo omuntu gw'otasobola kusonyiwa. Waliwo omuntu gw'otasobola kusonyiwa. Kati gw'ogamba nti mutabani wa Kirevu omubulira kyawandiikibwa ki okumugamba osonyiwanga aba SFC era oyo omwana agamba bw'ati nze nfudde kirabika nze ngenda kufa naye waliwo abalenzi abakola taata wange ekintu omu alamira munne nti omu ye pulezidenti abo togezanga n'obalekawo newankubadde emitwe gyabwe giriko envi nkwegayiridde tobalekanga kugenda mu ttaka mirembe tolekanga covid okubatta. Covid takusookanga okubatta. Kansa w'omukono takusooka okumutta. Omukwatanga gwe wennyini n'omwetera ku lukuusi. Naye naye Dawudi yali musajja. Sizze wano kusomesa violence. Naye ate sisobola kubuuka mpapula za mu Bayibuli nti olwo sijja ddusomesaako. Nedda. Ndiridde okuyimirira mu kkooti. Ndusomera omulamuzi. Dawudi agamba tomuganyanga kintu kira kyonna kukusooka kumutwala. Oyo omusookanga gw'obanga omutwala kubanga kye yankola. Mutukola ebintu ne mulowooza biwedde. Biba tebiwedde. Abantu mubabbyeko amataka ne mutugoba mu Kampala ne mutugoba mu kyalo ne mutugoba mu nnyanja ne mutugoba mu bibira. Mwagala tulagewa. Kati mbufe tubyerabire. Gwe pasito gyeri empumumpu y'omutwe otugambe nti ogenda kutubuulira enjiri y'okusonyiwa. Kituufu okusonyiwa kirungi naye osonyiwa omuntu ng'asonyiyiikika. Kwegamba yagala tugamba gwe olina omutima ogusinga ogwa Dawudi nga Katonda yagamba Dawudi alina omutima ng'ogwange. Nze Bayibuli njya gisomesanga bweri. Kati eriyo abagamba omwana abuulidde violence. Omutwe ogw'envi toguganyanga kugenda kasita guba nga gulina kye gukoze. Abaana b'e Libya bagamba nedda. Omutwe guno oguliko envi tegumala gagenda. Nga gututuulidde emyaka 42 simanya 48. Libya yagaana. Wabula tulinze kimu breaking news. Bannange kitalo nnyo. Kati awo tunaaba tukyakyala ki? Nga kansa ya mututte. Siri binyumya, ebeni siri bimunyumiza. Nti munnaye bagamba bwacha kumacha ng'omusajja ali bisoma ku ssomero ate ndi mugamba tobimbuuzaako sibimanyi. Tobimbuuza nti omusajja yatukalakata n'omutwe ogw'envi ne gukkirira mirembe. Sobo ne gukkirira gukka ne guggwerayo. Iffe ne tukola kyakuziika ng'alina kye yatukola. Dawudi yagamba mutabani we ekyo nkikulekedde. Ekyo nkikulekedde togezanga n'omuganya ekintu ekirala kyonna okumukutwalako. Yamugamba gwe oli musajja mugezi oyinza obutakikola direct naye oyinza okubaako eri oyinza okubaako bw'okikola kubanga oyina amagezi agasobola okukikola. Mwagala tutuuke wali nga tusanyuka bayimba fuba eggulu. Twagala tulabe ku looya we ng'agamba Oweekitiibwa Omulamuzi kimenya amateeka okubanga emirundi gino gyonna tubasabye ebbeero ne mugaana okugitwanga omusajja embeera mbi omukono gufyenya
agulaga omulamuzi tumugambe zaayo omukono omulamuzi amugambe over state attorney tasobodde bbeerawo state attorney tasobodde bbeerawo ojja kudda nga 29 bamuzeeyo bamukunguze bamuzeeyo tukere ku macha ku nguudo tuyimirire tumulinde nga bamujja ekitalya omulamuzi agambe owekitiibwa omulamuzi nsaba kunzijayo nsaba kunkyusa kunzija kitalya bakutwalewa kale wakiri bantwale ekigo lwaki ekitalya bankeeza ne banyanika ku musana ekitalya sirya mmere ne mukomera temuliimu mazzi awo Dawudi ategeere nti abaana bange baganye omutwe oguliko envi okuwummula emirembe nga gwe gwewummuza kati abazadde b'abaana bajje mujjukira lwe bakwata kitatta mujjukira lwe bakwata kitatta buli muntu gwe yakola omusango yajja bannange poliisi mwebale oyo kitatta yatemako omusajja wange omutwe omusajja yajja atambula awaka ne mubuuza ssebo omutwe ogutaddewa nti kitatta yagutemyeko kitatta yagutemye kitatta yatemako bba wange omutwe omusajja yajja atambula nga talina mutwe ne mugamba tuddeyo omutwe ne ngenda ne ngusangawo nandaga nangamba omutwe guugwo ne ngujjawo ono najja n'agamba oyo bannange kitatta ye yantemako engalo kati nnyina 3 2 yazitemako ono n'agamba mulaba eno enkovu eno kitatta bonna ne bajja twagala abantu bajje awo tulyoke tutegeere nti Dawudi yazaala omwana Buganda eryoke etegeere tebane mwe abaana b'eruweero bakitammwe ab'eruweero babalekera ekyawandiikibwa ekyo omusajja ono eyatutta temumulekanga omutwe gwe ogw'envi okugenda emirembe naye bwe mba ndaba omusajja agenda mirembe bwe mba ndaba wano we tulaga nga mugenze mu ndongo abateeredde endongo yagende mirembe wano we tulaga omusajja abasimattuse ogwo omusango ojja olunaatuukayo bwe bati bajja gukubuuza ssebo nagamba nti omusajja abasimattuka atya essubi lya Kaweesi liri muffe Kaweesi agamba kituufu bannayuganda nabasobya naye tebaganyanga omutwe gw'omusajja oyo aliko envi njagala ajje nga bwe najja Nyakayirima agamba naye mmanyi waliyo abagezi basobola omukola biri bye yankola buli omu ali eyo asaba Saala Kasirye eggwanga agamba naye nedda naye maybe bajja mmukalirira Kasirye eggwanga bamukalirira bukalirizi ne bamusa ne bamunywa obuugi Kasirye eggwanga bamunywa buugi ate alabika akyaliwo ekitundu bamamirirako bumamirizi bwe bati awakana genda obuuze lwere akanya kugamba bane kakyayiko mu State House akawa gwonywa onywa Kasirye eggwanga mwate mumulowooza nnimba oyita ojoko yali eruweero ng'atutta omusawo Museveni oyo baali eruweero ng'amagye balwanagana n'amagye g'Obote ng'amasasi balina matono yo gavumenti yo teyeeguya ejja negakuba mu bbanga neegenda neereeta amalala ne bagamba bano abasajja tubakole tutya ne balondamu enzizi abayeekera ze batasenaako ne baziyiwamu obutwa ebisirikale by'Obote ne byoka binywa obutwa ne bifa ne babuuza abasirikale bafaaki bagenda okukizuula nga mazzi ne baleeta omuzungu ajje akebera amazzi agajjemu obutwa oyita ojoko ye yagendera mu nnyonyi 2 ne balandinga eruweero ne batwala chemist physician chemist ndowooza byombi tebibeera byombi ne batereeza amazzi ne bagakebera nga galimu obutwa omusajja n'ayiwamu chemicals n'agatereeza n'anywako omuzungu n'abagamba kiwedde nti now you can take the water the good now the no contamination nti ye oyita ojoka abeera ali awo wennyini radio kolo ye neyogerako ekigambo kino over come online tango 2 come online yes I'm online oyo musajja mumutte
tumufumbe bamulyeko buli omu amuwuuteko supu buli omu afune ku buvumu bwe. Oyita ojoko nabuuza kiki? Ani gwe bagenda okufumba era ani afumba? Ani afumba era afumba ani? N'agamba Tango Bravo come online. Ne bamugamba yasamira muli. N'abuuza munne ekyo kiwulidde ekyogeddwa nti nkiwulidde. Bagamba ani oba okufumba omuvumu? Abasajja baagala kunfumba. Bagenda kufumba ani? Oyita ojoko agenda okuddamu okugira nga tekijira. Ye tebamuddamu. Abuuza mu control room over Bravo 1. Bravo 1 come online nga tewali. Aba asirikiridde abirowoozaamu n'ababuuza. Enkumu zitegeka over. Njagala tumufumbe bamuwuuteko supu buli omu afune ku buvumu bwe. Oyita ojoko n'agamba there must be something wrong. What is wrong with the problem here? N'agamba ennyonyi tuve mu kifo kino. Olwalinya mu nnyonyi pilot w'ennyonyi pilot amugamba kudda Kampala avugadde eno. Oyita ojoko n'amugamba kwegamba gwe oli mu ddiru y'okulya n'okufumba. Gwe oli mu ddiru y'okulya n'okufumba nkugambye edde eno ng'onaamugamba nzire eno dde eno nzire ono. Ate ekibi ye yali mu nnyonyi ennene. Basajja be abaali mu nnyonyi entono ne bamanya nno mukama waffe nno nno bamutwala. Olwayogera abagamba omusajja mugamba kudda eno adde eno. Ne baagala ojja ekiikamu bagiremesa okudda mu direction eno. Bano ne bagamba pilot ffe tuli mu kanyonyi akatono eri eyiye yennene. Ffena tugenda kukurashinga. Mumuleke bamutwale bamufumbe bamulye. Oyita ojoko n'agamba nze okundya tugenda babiri yeetulisa bonna ne bafa ne pilot. Oyita ojoko mumita wa kusaaga. Ekyo kibaleetedde ebbalaga. Abantu basobola okufumba omusajja ne basobola omumukalirira ne bamunywa amajaani buli omu n'afuna ku buvumu bwe. Oyita ojoko we yava twali twazzaawo kasirye eggwanga. Abasajja bamusa amajaani n'olwaleero banywako mpola akajaani batonyezaamu butonyeza. Kyova olaba lwere asobola okufuna omutima oguyingira mu ddiru y'okutta Pastor Senfuma n'ajja ne mu kyaki n'awaayo sipiiki. Lwere obuvumu yanywa ku musajja gwe bayita kasirye eggwanga mwe mubiyita byakusaaga. Mwe njogera bwetyo nomugamba ne wabula mwana gw'osaaga nnyumba gambi. Lwere yajja n'agamba n'ateekawo Zoom. Minister of Health ayagala kwogerako gye muli ate ali mu kifo kimu ne permanent secretary olwa COVID tebasobodde kujja naye baagala okwogerako eri ekkanisa. Ne batetenkanya Zoom neevaako. Ne batetenkanya Zoom ne tubalabako ne bavaako. Ono w'ekirego ng'ali wali yenna ali bw'ati ekirego kimulenze ali ne Diana atwina omubbi wa ssente. Gundi olwagaana Zoom omusajja n'afuna obuvumu ng'obwakasirye eggwanga. Lwere n'agamba bw'ati Minister of Health entumye kitalonye ekya Pastor Senfuma bampaddega n'amabugo. Era Minister agambye bw'ati Pastor Senfuma yali akozeeko mu Ministry of Health. Ministry of Health muyingira mutya mu kufa kwa Pastor gye musabira? Banywa kaawa wakasirye eggwanga mulaba bantu kukola bintu eby'obuvumu. Abasajja bagamba tunywe ku Oyita ojoko buli omu amuwuuteko kasupu aliyeko n'akafi. Gendayo onoonye ebyafaayo. Genda onoonyeyo ebyafaayo ojja bitegeera. Abo abasajja si bantu. Kati omusajja bw'atyo omutwe gwe nga gujjudde envi. Bayibuli egambye okyalina ky'osobola okumukula. Ekimu oyinza kimukola mu magezi. Ate oyo omusajja atubaza yagambye bw'atyo. Batabani bange ababodaboda bo banyuke nga bukyali bo sinnabeekakasa abo abaana si bangu. Museveni yaggulawo olutalo ku bannayuganda buli kiwayi akibala. Buli kiwayi akibala. Amanyi ddi waakwata ku batembeeyi. Amanyi ddi waakwata ku batakisi. Amanyi ddi lwakwata ku basawo. Tasobola gatta basawo n'ababodaboda. Tasobola. Asooka n'akwata mu basawo. Kati bw'abamaliriza n'alyoka agenda mu batembeeyi kuba tasobola bagatta. Museveni mumuyita muntu. Oyo mwana twajja ffenna nze mumanyi.
oyo mwana mumanyi so byembabuulira biba bituufu kwoyo omulenzi naye n'omutwe gwe ogw'envi mu buvubuka yatulema ssebo ne yekola ekigenyo e Uganda awo n'asala buli muntu ne mu myaka nga omutwe gujjudde envi bw'afuluma nga ffe tudduka tuyingira amayumba. Dawudi yagamba mutabani we n'amugamba waakiri omulekanga najja mu myaka ng'ayina envi kakati awo gw'oli bamuvubuka nnyo ekimu oyinza okimukola mu magezi naye gwe kyoba tokolanga kansa takusookanga okumutwala omwebasanga ku lukuusa ate mu busungu mu bukambwe bategeere nti bye baatukola Bayibuli egamba awo okummanyiriza n'ensonga zaali nkulu ku mutima gwa Dawudi. Bayibuli egamba bweti bwe yamala obyogera n'afa. Dawudi n'afa. Omuntu yali afuddeko nga yakuyise ne weebuzaabuza onja genda ekyanti enkuba etonnya ate naabo tebabeera wala atuma mwana kirira wali wammanga ogambe mutabani ajje mugamba yanguwe akaana kajja kadduka kavuga kipanka taata wange jjajja gambye nti jangu mu ddakiika nga 2 kati alina kyagamba ne bannange ne muzeeyi naye kale mugambe kanzije ogenda okutuuka nga muzeeyi yeegolodde anti wasudde siteepu abantu bwe batyo bakaaba wowe maama oba yabadde aŋŋamba ki kakati oba ekyapa oba bannange abadde abanjani bannange yagenze ne ssente za muzeeyi bannaye muzeeyi gwabadde akola naye tubuulire ssente muzeeyi yabadde agenda ziŋŋamba naye n'asirika awo ategeerera teyazoogedde kale bannange alina ekyapa kye ekyennagundi ekyebukalabi bannange alina ekyapa teyakyogedde kale n'omuzeeyi n'akisirikira muzeeyi yabadde alina gw'ayagala okukulagirira nti oyo omukubanga omusekuzo ku mutwe oba omusaawanga obulenge ogulanga oluso n'omusaawa obulenge toganyanga omutwe gwe okwebaka ku lukuusa emirembe eno nsoma Bayibuli leero naleese enzibu nnyo mugenda gamba ne bane kapasi kati nzoba olupapula ndukuulemu kale byenjogedde tobitwala genda osomewo kakati awo omusumba wajja kukugamba nedda ekyo si kyategeeza bino bya mwoyo Bayibuli eba tegamba ebyo fe omanyi tubeera mu mwoyo olutalo olwaffe lwa mwoyo tetulwana lwa mubiri n'omubuuza ate mukazi wo nga wamugobamu mubiri oli n'omuwasa mu mwoyo ne mu kkooti oli n'omuwasa mu mubiri ne mu kkooti baakutwalayo mu mubiri ekyo kyo kinnyonnyolako ki katugende mu bulango bw'abakama baffe omanyi ffe baatukwatira mu ndagaano empya ebyo Yesu yabigaana gwe omuntu akukola ekintu nga muyina okutambulira ddala paka waakiri olutono ne luba lwa mwana wa mwana omuzzukulu n'amwebasa ku lukuusi toyinza kutusombera bakadde bajjajjaffe oyo omusajja yabasomba yasala abantu n'abasuula mu nyamitanga ye Red Sea ya Uganda ne kulukuta omusaayi Museveni ng'ali mu teenagers awo yatandika okutanga ali mu ttiini 12 teen 11 teen 12 teen 13 awo nango omusajja atta 14 15 11 teen 10 teen awo omusajja naye mwe omusajja mumuyita muntu ng'akyali mu 11 teen ng'omusajja oyo asobola okutta najja n'ayingira 20 n'ayingira 30 awo n'aba muzibu ate awo musaate nga tomuyitako naye kati omusajja ali mu 90 bw'afuluma mbiro Uganda yonna munda neba nange omusajja ate bane kalekyezi wazaala oba wazaala kiki kalekyezi yazaala kiki nkugambye okutandiikiriza yali mu 10 teen najja mu 11 teen najja mu 12 teen awo omwana n'akuguka agenda kuyingira 100 naye bw'aba atambula bw'ati
Kampala akala naye nga bajjajjaffe bwe baali bafa baatugamba bwe bati temuganyanga omusajja oyo ow'ekiwalaata ekyenvi ye yagatta bibiri kansa n'amubasooka nabagambye kati atonnya nno ebyaddala mbabuulira gwe olwaleero byembuulidde bw'oba tobitegedde genda osomewo otegeera ebibyo gwe somawo otegeera ebibyo ebyange bw'oba tobitegedde naye ligase ekintu omuntu ng'omukozi ekintu waliwo ekintu omuntu kyatasobola kwerabira nga bw'aba akuyambye akwesonyiwa bwesonyiyi eyo yo levu ngirabye bannayuganda batuuse ku levu ey'okwesonyiwa abantu kubanga omuntu ayanjudde bannaye bannayuganda bukyanga tuva mu kulonda okuva lwe twawulira Jessica Alupo nga Museveni amusoma nti amuwadde tetumulabangako mbadde nsuubira ekereziya okwebaza Katonda okulaba ku vice president atali sekandi bannayuganda basirise babeesonyiwa tebategedde nakutegeera ani gwe boogedde bannaye vice president omukyala Alisa Alupo naye waali era si kyekyo kyokka honorable right naye waali ne right honorable gundi naye waali za minister of the minister naye waali bannaye tusanyukidde ddala ne gundi waali za prime za minister of the government naye ne gundi naye waali bannange nengedde ate omubanda naawe nkutumidde Kyagulanyi ekkanisa n'ekyakyala waliwo abantu bebeesonyiwa nga ye bamwesonyiwa ne bwe bakusoma ne bwe bakusonyiwa ekkanisa teyeekyusa abantu tebeekyusa babeera mu mwoyo naye waliwo ekibajja mu mwoyo ngambye olwaliro omwoyo ng'atambudde abantu kuba tebakyayagala kumanya kifa ku bakulembeze baabwe bali mu mwoyo neŋŋamba mukama we bali kutambula e Lubaga maybe Lubaga kakati okubeerawo okwo maama nnyabo mbadde mmanye ekkanisa temuliimu bantu social distance ate baatutadde no social distance olugambye nti Kyagulanyi waali n'abaabadde tebaategedde nti wali ekigambo kibamaze okumwogerako obwogezi ne bwe yandibadde agamba honorable Kyagulanyi yeesimbawo luli ku bwa pulezidenti tebabirinze oba omusajja si kyabadde ategeeza kuba simulabye ewonze simulabye enduulu waliwo abantu bebeesonyiwa naye temukoma kwesonyiwa muntu bayibuli bwe beerina omuntu gwe yakulagirira alina ekiwalaata ku nvi oba nga omanyi waliwo abantu ab'engeri ng'alina ekiwalaata ku nvi oba ng'alina envi ku kiwalaata Dawudi yagamba tomulekanga mwana wange bw'akulemanga mugulu yamugamba yimirira weerage essajja naye ffenna yatutomera teebereza okuva emyaka gyaddi ensi ekaaba musajja oyo ng'akyali mulenzi bagamba ku ssomero ne bamugoba ku lino n'agenda ku liri kye yakola eri n'akikola wano ne bamugoba ku lino n'agenda ku liri ewaka ne bamulemwa n'agenda ku mulirwano byanyuma n'amugamba gwe mulenzi nze nja kukusobola jangu wano kye yakola byanyuma yamuggyako faamu n'agitwala byanyuma yafa akukkuluma ensi yonna yali emanyi nti oyo mutabani wa byanyuma we bategeera nti si mutabani wa byanyuma ng'asitukidde mu muwala wa byanyuma naye mwe Museveni mumuyita muntu yasitukira mu muwala wa byanyuma Besigye ye yamumutaasaako Besigye n'amugamba nedda ssebo omusajja tajja kukuweerera ate ositukire ne mu muwala wo okumwebaza n'amugamba omuwala omututte nti n'abatwalako faamu oba mumuyita wa kusaaga byanyuma yatambulira faamu n'agenda mu kkooti n'aleeta ebiwandiiko omulenzi faamu yagitwala kati byanyuma agamba bw'ati bannayuganda temuganyanga omulenzi oyo ekiwalaata ekyo ekiriko envi okujja wano emirembe muleetanga kireete fositiriivu mumuwanga fositi gundi wabula omulenzi bw'afulumako bw'ati ng'anaayingirako Kampala emisinde egibeera awo nga Dawudi yagamba tomuganyanga waakiri osalanga amagezi gonna kuba nange yankola bubi
naye waliwo abatukoze obulungi nga bo tujja bajjukira bannange nja babuulira omuntu abadde akontrolinga ekisowaani mujja kutya nga ye tulina omukola obulungi abaana abalabirira ekisowaani abaana babeera awo empoma basiiba ku kisowaani ku kiweweeta Amini ye yakiteekawo abaana ne bagamba tusobola okukyongeramu tekinologiya kati omusajja yasimbyewo ebijanjaalo tulakita yabadde erima bweti negenda eyiwako ekitole naye bwe ndibabuulira omuntu akontrolinga mpoma satellite gwe ndibagamba nti oyo mumukola ebyekisa temujja kukkiriza era mwe muba mumulabira ddala ng'oli ow'okutwala n'ow'envi nedda nja mubagamba mbagambe oyo nedda ebimu yabikolanga butamutegeera enanga mumwita musiru enanga mumulabaawo okwekozaakoza bw'ati ndijja ne mbagamba ekigambo nti enanga ye yali akontrolinga era mujja kuŋŋambirawo owire gw'omu n'enanga yitawo wano naawe akatweko ak'ekiwalaata tukawe first leave bannange nedda seenanga oli nja mubabuulira ebintu bye tukola abantu tebabyerabira mmwe abali mu gavumenti abeebuuza lwaki mufa ne tukyakyala ku Facebook Dawudi ye yasooka okukyakyala alina omutima ng'ogwa Katonda akola statement Dawudi alina ndabye omuntu alina omutima ng'ogwange Katonda ayogera omuntu alina omutima ng'ogwa Katonda ajjukiza omwana ojjukira luli lwe nali nsomoka ku River Jordan nga ngenda esimanye Meka nayimu omusajja yaŋŋamba ekigambo yamugamba kigambo omusajja yankolimira ekikolimo ekinene oyo tomuganya just kigambo naye ssebo kwegamba ye mama waliwo omusumba amanyi nti waliwo omusumba eyeemanye ekigambo eyeemanye omwoyo asobola okugenda kati wa mama wa Franka n'amugamba mama Bible egamba akolanga obubi omukolanga bulungi Museveni musonyiwe ne Flavia byekwasa omusonyiwe Flavia yajja n'agamba omwana omukazi yakuza bubi omwana tagambwako omwana yeeripye ku mmotoka emmotoka eri mu jjaamu omuyitirivu edduka emisinde gyakaweewo awamatuseeko n'agwa endala n'emulinnya tetunaba gitegeera kuba zibadde zidduka emisinde gyakaweewo mu jjaamu ne ŋŋamba omukazi oyo Flavia byekwaso tulage emmotoka edduka emisinde egyakaweewo mu jjaamu n'agenda mu bulango bw'abakama baffe teyakomawo ddeweewulire sipiiki yagamba omwana abadde yeeripye ku mmotoka ng'edduka emisinde mingi wabaddewo jjaamu nga bw'omanyi jjaamu w'ebusega omwana yeeripyeko ng'emmotoka edduka emisinde gyakaweewo ebyo ebintu bikwatagana kakati gw'ogamba mama wa Franka olaba nze atalina luganda ku Franka situlago ye yatugatta sisobola kukkiriza mutwe gwa musajja oyo ogw'envi kugenda mirembe ate olwo maama wa gundi abaana ba Nabukenya musumba gwogenda ne bw'onoobuulira ekigambo ne weebaka mu ttaka ne bw'onooyambala essuuti enjeru n'ogyebasa mu ttaka ate gw'osoose okwebaka mu ttaka Yesu baamuzaalira mu kiraalo mu busa tugamba buno obutaka buno bw'omusenyu bwe weekubako bw'oti obusuuka bwa Yesu obweru kuba obusuuka bwo baabulina naye baabwala ku busa nga gwonyumiza n'ebikooti bya kaki mbuna byebasiza mu ttaka olwo tukuba amabeere muliro yani yakibuuza gundi Sebbaale amugamba mbuna akola wa Mavini mbwe wamuzeeyi Mavini ani yakuwaayo omulimu olaba nange naye banaye nakyawa Sebbaale nali mwagala mbu maama kakati onyumiza Mavini nkuba amabeere muliro kwegamba gwe weebase mu gundi ife tukuba amabeere muliro tuyina abasajja be Eriya Bible egamba Eriya yafunyira omutwe gwe mu maviivi ng'asaba enkuba kakati ye bugingo mbu naye ayagala teekawo ebyafaayo kuki Yesu yasaba entuyo ne zifuuka omusaayi
wamma mukama abawo omukisa bujingo ne babiri tukyababanja ebintu ebyo babiri tukubanja constitution yaffe kumawo phase endala era mukama ayongera okukulumiriza obutuukirivu ekibiina omusango constitution katunayo esitukevulule kumawo phase 2 ku constitution yawo ngo otwenenyeza olw'okugikwatako ate constitution yekunyize gwosinza okugiwuliramu oddangamu n'ogikwatakwatako ate wagamba ate otagikwatakwatako kibi ate ogikwatakwatako ate kisukka oddangamu yasoose naye kuswika ng'oli Sweden n'okyusa kkala ate tebinnaggwa watugamba Yesu ng'oggyeko Yesu yagamba Yesu ayasa enjazi naye musajja gwe oyasa enjazi wabula bannange baajoga Yesu naye asobola naye ate gwe okola ebyamagero musajja gwe abaana babikomezaawo wabula musajja gwe nkubuulire Yesu atambulira ku mazzi naye gwe otambulira ku ocean kale maama yagamba bwati ate okumanya gwe guleka nkubuulire ewa Yesu tugenda aba kuba ne mukuzuukira tuzuukira aba kakati atija tugambe mu nsonyiwe buli obufumbo sibulabanga weebale nnyo mukama wali wajja okujja tugambe bannange anti agamba Suzani Makula jangu wano ajja bayitira Teddy ataka kasajja tekaswala omwana yagamba abanyarwanda beekaza naye Museveni ne Bujingo abo babiri Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero Mukama nkwebaza olw'ekigambo kye tuyize Mukama mazima waliwo omuntu atukola obubi Dawudi yakyogera yakijja ku mutima okumanya yakijja ku mutima Bible egamba bwe yamala okukyogera n'afa naye Mukama Katonda w'omukiko Katonda w'oku nsozi si gwe Katonda w'omukiko naye Katonda w'omukiko si gwe Katonda w'omu nsozi Mukama nze mbuuza abasajja b'omu West Africa awo bo wabakola otya balya mmere ki balina magezi ki basomera mu masomero ki gye babatendekera abeeyi East Africa gye batagenda kugamba mu East Africa Amini yeka ye yaliyo Amini nani lutwa edde ekintu ekyo kyasooka wano mu East Africa Amini ekintu yakiwunzika namugamba kati nga bw'oli eyo era oyitira eyo n'ogendera ddala wano todda ko omusajja ate lwaki sikomawo nti jangu olabe naye nze mbuuza Mukama Katonda weeri ebbokinabe si gwe Katonda wa bannayuganda bannayuganda bali mu ndongo bannayuganda baselebratinga ndongo baatuguliddewo kati bagenda mu bivulu naye wamma Mukama weebazibwe kubanga tebajja kutumalawo wagamba Sayuni mwe batabani ba Yakobo tewali ayinza okubamalawo kati waliwo atutwala Bangladesh bagenda bajjamu ensigo bagenda bajjamu emitima bagenda bajjamu ebibumba lwabwogo ne mama Fiina bagenda bajjamu ebibumba ensi bagenda basema amafuta nababuulidde bagenda basema golodi bagenda basema mabu bagenda basema buli ekyobugagga ekiri munda kyonna bakitwale mbabuulidde genda ku peji yange olabe omwana baamusimamu golodi nagongola waati bakuterawo ebifaananyi bye bwe yagenda ne bwe yakomyewo okakasa nti lwabwogo si mmere kulya naye ssebo naye akayanira buyinza mwenaaleero naye Mukama bano abasajja n'emitwe gyabwe nga giriko envi tetugenda kubaganya kwebaka mirembe tebajja genda bugenzi bwe batyo nga muteebire nedda Mukama waliwo abasajja nga bo tulina okubakolako nga Dawudi tugenda kuyimira mu mafuta ga Dawudi mu kiraamo kya Dawudi tukirame kye tuba tuyimiramu tutuukirize ekiraamo kya Dawudi abasajja abo ate balina envi abasinga ku mitwe abatazirina badayinga ndayinge naye bazirina batandika okutta abantu mu ttiini nga batinejazi naye nga tebagambwako simanyi balinako suicide bomba simanyi balinako red top simanyi balinako red brigade kati musajja mukulu alinga entumu ya kasasiro naye batandika okutta mu ttiini yadduka ku ssomero yava mu ssomero S2
ne kesi ye yagireka ku genda obuuze kyanjo yali asula ku katanda kamu ne Salimusale kesi ye yagireka ku kitanda ku buliri ku ssomero teyagijjaayo era amannya gaagamanyi bamuyita Kalebu akandwanaho ge mannya gaag'essomero amatuufu naye gonna yagakyusa dda kuva mu ttiini 11 ttiini awo nga tebasaze bitooke byebigwa kati ali awazungazunga bw'ati tabitegeera naye bwakukwatako omuntu tagulekaawo yasala lokeeki oyo omusajja yatta lokeeki oba mumuyita wakusaaba tetulina kukkiriza abasajja bano emitwe gyabwe egiriko envi kugenda mirembe. Mukama nsabidde abalwadde, nsabidde abanyigirizibwa mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna. Nsabidde abantu ab'enjawulo Mukama abalumizibwa mu bintu eby'enjawulo. Waliwo ab'emitima egimenyese, waliwo ababanjibwa, waliwo ababbiddwa, waliwo abatalina ssuubi, waliwo abalekeddwawo, waliwo Mukama balinga ensi awulira ekomye naye Bayibuli nti omwoyo wa Mukama ali kunze antumye okulangirira ebigambo eri abo. Waliwo bali Mukama nga takyasobola kutambula, waliwo olinga essente azirina nga sente si kizibu kye, naye omutima gwamenyese. Waliwo disappointment gye yafunye awulira ayagala kwetta. Nedda Mukama muweeyo ekigambo. Leka omwaka gwa Mukama ogw'okusumululirwamu agufune leero mu linnya lya Yesu. Afune ekigambo kye asituka atambule mu linnya lya Yesu. Wabeerewo ekigambo kimu kitomere omutima gwe, kitomere obulamu bwe, akyusibwe mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna. Waliwo olinga family yamwefuulidde yenna. Family yamwefuulidde ye mutuufu naye nga bamusudde ne bamusuula mu kinnya, bamukutte ne bamutunda. Waliwo gwe batunze ye yatuuse dda ne wa Potifaali. Waliwo ne yabadde wa Potifaali kati ate nawo bamugjeewo ali mu kkomera. Sitepusi zonna zitambudde. Waliwo oli bamuyoddeyodde bamukubye mu muliro ate nga bagwongezaamu emirundi 7. Gwe Katonda yatuukirira Shadraka, Mesaki ne Abednego. Tuukirira omusajja oyo oba omukazi oyo mu linnya lya Yesu ategeere nti wakyaliyo obuddukiro obulala mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna. Tusabye amiina. Aliyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulira ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa. Morini skin care ky'ekyokuddamu eky'olususu. Bw'oba oyagala okuzimba, oyina project, ne bw'oba oyagala kuzimba kalina, ne bw'oba oyagala kuzimba hostel, ne bw'oba oyagala kuzimba gundi, ne bw'oba oyagala kuzimba kiyungu, waliwo omuntu asobola okikolerako mu mazima n'obwenkanya. Bw'ona omugezesa gojja okunnoonya oluddako, gojja okunnoonya oŋŋambe naye mu butuufu kyekyo. So inbox me kuwa ennamba ye. Kyekyo bw'oba oyagala okwongera okutukwatirako, neebaza abarespondinze ku nsonga eno kubanga tekinologi nga bwe mumumanyi version nazo zigenda kukyuka. Naye nina kyensaba Katonda olunaku lumu ndibakubira olutambi ng'abasajja bali mu State House bateesa ku biwuuwulo bya bannayuganda nga mubalaba mu video Katonda nga bw'ali omulamu. Luno olwa satellite ate ne yagiyiyeeko ettaka yeebale kubanga eyinza okudda nga si yeeri. Mukama abawe omukisa, mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. I sign out. Nsigadde nze ASP Asimobire mutabani wa Fande Katongole all away from United States of Buwama. Mbagala nnyo bannabuwama, Mawokota South tugenda kukola ekyafaayo, tugenda kwokya parliament wanudi. Mpozi musituke mwangu oyo omusajja ow'envi bwe mumwebasa ku lukuusi temulinda mu byabufuzi byammwe naye ng'akyabalemeddeko abe Mawokota South munninde. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. Mweraba.